Bannaalinnya abalangira abakulu abalina ebifundiko eby'enjawulo, abalangira n'abambejja, bassaava ne bannaava ne bakiweeweesi. Mbalamusaako mu linnya eddungi erya Katonda Kitaffe omuyinza wa byonna. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, obukuumi, obugabirizi wamu n'obujjanjabi. Nsaasira nnyo bannaffe abayise mu kaseera ak'okusoomoozebwa mu biseera bino bye tukubye amabega. Ate era ne nsanyukirako n'abo bonna Katonda b'akoledde ebinene n'ebikulu, nti Mukama yeebazibwe nnyo. Buli omu waali w'alabira enjuba n'omwezi. Nkakasa nti buli omu waali alina by'alaba ebigenda mu maaso. Ebimu byewuunyisa, ebimu bikanga, ebimu byeraliikiriza, n'ebirala bisanyusa. Naye ekimbagudde kwe kuteeka eddoboozi. Nabadde nsazeewo okusirika, naye bwe nalowoozezza ennyo ne ndaba ng'okusirika tekijja kungasa, kubanga abantu abawulira oluusi ensobi ne watabaawo avaayo kuziruŋŋamya, batwala ekyo okuba nti kye kituufu. Njagala okwogera ku nsonga ya lubuga obutaziika. Bwe mpulidde ebigambo oba bwe nsomye ku bigambo bya muganda wange Omulangira Wassajja, ndaba nga tukkaanya nti Lubuga teyataziika, kubanga ne bw'obadde oyogera ogamba nti yakomye mu kyaki teyagenze kuziika. Kijjayo amakulu nti ffenna tukkiriziganya nti taziika, kubanga Ssaabasajja by'atakola ne Lubuga tabikola. Ekyo kirabika nti tukkaanya era tukkiriziganya. Naye njagala okwebuuza oba okubuuza muganda wange nti omuntu bw'ogenda n'oteeka ekimuli ku kofini, ekyo baba bakiyita batya? Omuntu n'olinnya n'ova gy'ovudde n'ogwa ekigali n'ogenda mu kkanisa, oba ogenze kukola ki? Omuganda aga nti oba ogenze kuziika. Kale nno obanga Ssaabasajja ebyo byonna tasobola kubikola, ne Lubuga we tasaana kubikola. Singa wabaddewo okuluŋŋamizibwa, Lubuga yandiweerezza obubaka obusaasira oba obukubagiza nga Ssaabasajja bw'akola bulijjo. N'ekirala, twogera ku bannaalinnya, oyogedde ku bannaalinnya e Kasubi nti babeerawo naye tebaziika. Bali bannaalinnya ba Bassekabaka, naye twogera ku nnaalinnya owa Kabaka omulamu. Waliwo bannaalinnya ba Bassekabaka bye bakola, ate nnaalinnya wa Kabaka omulamu oboolyawo by'atakola. Sitwagala nnyo bikyamu tubifuule ebituufu olw'ebigendererwa ebyaffe, olw'enjogera efaanana eya ennakigwanyizi. Ekikyamu tukyogerenga nti kino kikyamu, ekituufu tukkirizenga nti kituufu, si nsonga kikunyize ggwe, naye bwe kiba kituufu tutambule n'ekyo. Waliwo ebintu bingi ebibaddewo nga tutunula, si binyumize era bizze bibeerawo kubanga tebyogerwako, kubanga abamu batya okubyogerako. Njagala okubajjukiza n'okubazzaayo emabega, kusitula ku myoyo gyammwe. Abantu abalowooza nti balina obuyinza mu Bwakabaka buno be basingidde ddala okutukola obubi, so nga ate ebyobuwangwa si bya buyinza. N'omuto asobola okuwabula n'akugamba nti ekyo si bwe kirina okukolebwa. Ndi Mukristaayo, nja kuwanulayo olunyiriri lumu oba okubawaayo ekyokulabirako. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yattibwa, nkakasa waaliwo bangi abaajaganya
nga balowooza nti bafunye emirembe, naye ekyamazima emirembe gyeyongera kubabula bubuzi. Ne ku mirembe gino tulina abantu be tulaba abalina obuyinza, abali mu bifundikwa nga babifuula instrument of power, okwonoona ennono, nga balowooza nti bye bakola binaabawa emirembe, naye ekyamazima emirembe gyeyongedde kubabula. Okubajjukiza abooluganda bampuliriza, naliwo n'amaaso gange ne ndaba abasajja abo ab'Emmengo nga bakulemberwa Namasole kakati omugenzi, baawalaawala Ssaabasajja ne bamutwala n'agenda n'ateeka ekimuli ku muganda we Richard Walugembe. Ekintu ekyatukanga ffenna, ekintu ekyali tekibangawo, naye nzijukira bulungi Namasole simwogerako bubi, Mungu amuwummuze emirembe, yakozesa obuyinza n'amaanyi mu kifo kye okulaba ng'omukolo gwe gugenda mu maaso, era Ssaabasajja n'akola omukolo ogwo. Kale kino kitukomyawo ku kiri nti abantu babeera n'obuyinza ne babukozesa bubi, era ne kitukomyawo ku bali nti baalowooza nti Mukama waffe okufa Yesu Kristo baakijaganyizaamu, naye ate emirembe gyeyongera kubabula. Ne kaakano tutunuulira ebintu ebikoleddwa ng'ebyo, ffenna tukkiriza lunye nti okuva Ssaabasajja bwe yakola omukolo ogwo gutaali mutuufu, ng'awalaawalibwa ab'Emmengo n'abalala abalina obuyinza, obulamu bwa Ssaabasajja tebwasigala kye kimu. Ffenna tumulaba naye ng'entaanya evaawo. Abooluganda twogera ku Ssaabasajja ne Namasole, obulamu bwe tebwasigala kye kimu okutuusiza ddala ddala obulamu bwe bwaggwaawo, naye nga kivudde ku mukolo omukyamu ogw'okuwalaawala Ssaabasajja ateeka ekimuli ku muganda we. Lwaki twogera ebintu bino? Tubyogera kubanga tulina okulumwa. Ekituufu nti tulowooza nti abantu abakulu be bandibadde babeera ekyokulabirako gye kiri, naye kireeta okweraliikiriza nti kaakano ate ebintu babikola kifuula nnenge. Ebintu ebyo tebakoma kubikola, tetwandifuddeyo nnyo singa biba bikosa bo, naye bigenderamu ne bikosa ffe ng'olulyo, ne bikosa ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo abooluganda, bino si by'ani ayogera, bino si bya ayogera ng'ani, kino twogera ku buwangwa naffe bwe twasangawo, bwe tutayinza kukyusakyusa nga bwe tulaba ssemateeka bw'akola ki, bw'akyusibwa. Ebintu bingi ebikoleddwa okubongera okubalaga. Ab'Emmengo baawalaawala Ssaabasajja ne bamutwala n'alinnya ku Muzibwazaalampanga okukola omukolo. Ssaabasajja gw'ataalina kukola, n'awalampa n'atunula mu kibira, era n'afungula ekkanzu ku bakadde be. Era bannaffe abaakola ekintu ekyo baalina obuyinza n'amaanyi, era baalowooza nti kye bakola kijja kubaleetera emirembe, naye kaakano emirembe gyeyongedde kubakola ki? Kubabula. Tutunuulira obulamu bwa Ssaabasajja kaakati. Ekyo ne tukiteeka wali, ne baddira muganda waffe Omulangira Jjunju Kiweewa ne bamutwala n'agenda n'akola omukolo atayinaayo mukolo mu kuzzaawo Muzibwazaalampanga. Ne bamukozesa omukolo kubanga balina obuyinza n'amaanyi, ne babikka obuwangwa n'ennono n'obuteebuuza. Kaakati ebibaddewo twakamala okuziika omuzaana, sitwagala tulowooze nti omuzaana abadde akuze nnyo, n'olw'ensonga eyo kibadde kimugwanidde okuwummula. Ffe Abaganda tunonooza, entaanya etta amenvu ebaako weeva. N'olwekyo abooluganda bampuliriza, tuve mu kuzannyira ku nnono n'obuwangwa nga tubikkabikka
olw'okuba twagala bano abannaffe abakoze ensobi batuwaane, twagala okwefuula bannakigwanyizi, naye ng'ekituufu tukikola ki? Tukimanyi. Kikyamu Lubuga okugenda okuziika Obwakabaka omulamu ng'ate Ssaabasajja naye takkirizibwa kukola ki? Kuziika. Munaateeka Ssaabasajja mu buzibu, munaatuusa wa? Temuyiga. Ebibaddewo tebimamala kuyiga. Abakola ebintu bino mulowooza nti mubikola mufune emirembe, naye nammwe mwetunuulire emirembe gyongedde kukola ki? Kubabula. N'olw'ensonga eyo abooluganda abaagala, twebaza Katonda olw'abannaffe abavuddeyo ne bateetiirira ne boogera ku nsonga zino n'obumalirivu n'obuvumu, naddala ng'obuwangwa bwaffe budde obwonkanyizibwa nga bwonoonebwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Ssekkono tawaanyisibwa. Ensonga ezikwatanga ku balangira zibuuzibwe ng'abalangira abakyalimu ensa n'enkizo okuziwabula. Naye tulabye ebintu bingi nga byonooneka nga tubibikkirira olw'okuba nti akikola ssenga, olw'okuba nti akikola mukadde wange, olw'okuba nti akikola ye yampeerera. No, ekintu ekikwatagana n'obuwangwa tekirina excuse. Tuyimirire busimbalaala nga tuvumirira abantu abamenya obuwangwa bwaffe. Tukimanyi nti balina obuyinza, balina amaanyi, era byonna bye bakola babikola mu buyinza nga balowooza nti binaabawa emirembe, naye ekyamazima emirembe gigenda kwongera kubabula. N'olw'ensonga eyo omulangira bavuddeyo n'oyogera nayagadde okusirika, naye nga nti abawulira n'abasoma by'owandiika bajja kulowooza oli mutuufu, naye ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Kale nno abooluganda sijja kulandaga nnyo, naye mbaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Joseph Mulondo ye gange. Mukama abeere nammwe abooluganda.